Jose Nyonyi mu history ya Uganda bw'oyogera ku ba leaders of opposition are ranking at number 1 as the best leader of opposition. Number 2 Nyakiwa omukyala Winnie Kiza naye yakola omulimu mulungi lwakuba omuzanyi wa firimu omukozi wa Museveni Besigye yamulwanyisa nnyo kyovola ba FDC yagwa naye propaganda ali mu kuyita sawa za kakati owa Jose Nyonyi abantu abamulimu ya Anita Amongo Mpuuga Dr. Hilda Mani ne Segona. Anita Amongo yawadde Mpuuga sente ezimu nazuwa Segona yali mu kukwataganya ba radio TV. Dr. Hilda Mani yali ku social media bwe basasula abantu okutambuza propaganda wa Jose Nyonyi. Abaana abali mu struggle don't get involved propaganda wa Jose Nyonyi tomuwa time. Okitegera mumpulirize bulungi bwoba oli mu struggle tomuwa time because it's propaganda. Okitegera nera singa NRM yali eyina nti bawa Jose Nyonyi sente singa baavaayo ne bakola ki ne bamulabisa mumpulirize bulungi. Okitegera naye teyina kantu konna kalaga nti no Jose Nyonyi yakwata ezo sente ze boogerako kati oyo gwe bayita propaganda nera temumuwa attention. Tusigale ku mulamwa amalwaliro tegayina ddagala enguudo si nkole olunaku lw'eggulo mutabani wa dictator ayeyita fake general Muhoozi yagenze mu akaunti ya UPDF najjeyo biliyoni 45 ez'abasirikale. Okitegera paneri ne bamwongera sente n'eddwaliro ly'e Lubowa terinakuggwaho. Okitegera baba wa buwumbi na buwumbi mwe muli kuzino biliyoni 2. Okitegera kyova olaba nti gavumenti eyagala nnyo musigale nga mwogera ku propaganda. Ekintu ekikulu ekibba sente zaffe ez'omuli w'omusolo muleke kyogerako. Abaana abali mu struggle muve mu propaganda atambula wa Jose Nyonyi.